Anything Media. Edrisa Musuza Kenzo yalazensi nkicha mazima ye BET only award winner wano mugwanga Uganda. Ono yateke chitibwa Kenzo Festival. Ekivulu na Uganda kibasobodde okubeera nga bagenda ko mu bungi. Yukira ekivulu kino kyalina kubeera mu mwaka 2020 naye COVID yali 2019 baserabidde. COVID najja bwate ekivulu kino nakiyingiramu. Kaakati omusajja mugumiikiriza nnyo bw'atalinga Joshua bw'ati yasobodde okubeera nga atateeka ekivulu kino wali Kololo airstrip ngenda ku mwezi 12 na kulwalirwa mukaaga weekend eno yennyini gye tukuba emabega era bwe batyo abayimbi bayitirivu nnyo ddala basobodde okubeera nga babeerayo ba big 3 w'eggwanga lino Uganda amanyikiddwa nga ba BBC, Bebecool, Bobby Wine, Bebecool ne Jose ne Chameleon Jose. Bwe bati ababiri babaddeyo omu yabadde Netherlands, that is Bobby Wine, naye Jose Chameleon yabaddeyo era bwati nakubakayimba ne Edrisa Musuza Kenzo. Bebecool big size ne yabaddeyo era bwati yasobodde okubeera nga akona dance nawaga lava move lava move big size Bebecool. Ye big eye yabirwaniddemu neba ne big eye tava mivuyo nagamba kayimba kanga kapya azibandi matiriyo okalika yotya bwotyo. Wabaddeyo omuna Tanzania amanyikidwa nga Harmonize, omuna Zimbabwe omwana w'obuwala n'abalala bangi abayimbi aba Jamaica abewa basobodde okubeera nga bajja okulaba nga bayimbirako Edrisa Musuza Kenzo. David Lutalo naye yabaddeyo wali okulaba nga asanyusa bannansi. Kaka MC Kapale yabadde ng'ogwegwa kuba bifaananyi naye ekivulu kiri Edrisa Musuza Kenzo kiyategese Kololo airstrip zagenza okubeera nga ziwera ssaawa 12 ng'abantu bo bakubyeko ng'ekisaawe babula kisuula busuuzi. Edrisa Musuza ne yeebalizaawo abantu ye kenyi nga tannaba kubanga ajja ku stage yakyusizza engoye ez'enjawulo kugamba n'olabira ddala nga indeed is a star, ayina BET award, ayina buli kimu. Edrisa Musuza Kenzo tuyina gamba nti is just blessed. Bangi abantu basobola okubeera nga balanga shoye naye kenyini okubeera nga yagiteekamu amaanyi era wabaddeyo n'abakulembeze ab'enjawulo ddala aba kibiina ki National Resistance Movement NRM naye bw'atyo yasobola okubeera nga avaayo n'agamba ye talina kibiina yekimutwalayo kwe kubeera nga afuna ekigulira magala eddiba ekimanyikiddwa nga ejjamba. Ebimu ku bifaananyi byebyo byogenda okubeera nga olaba oba byotandisa okubeera nga olaba ebyo nno bye byayiwadde wali eri ku Kololo airstrip. Eyasembayo okukubirawo yali Moses Sali amanyikidwa nga Bebecool era ne president w'eggwanga lino Uganda amanyikiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Haburwa Museveni yaliyo ng'omugenyi omukulu. Lwaki sikwerekereza omukama akonkomere REMA namakula teyalabiseeyo enamungi w'omuntu yabadde amwesunze naye yasigadde akuuma Hamza Sebunyaawe Amalu wamu ne Alia. Bye bye. Nkwagaliza olunaku olungi Mukama Katonda tukusaba otugondeze mu lunaku wiiki eno yonna wiiki tugitandise Mukama tusaba otugondeze.